Kadama TV eggulo twabaleetedde bakadaama abali ku Samasco oba abakolera wansi wa Samasco nga beekalakaasa nga baga nti babasasudde emyezi 7 egiyise. Samasco tebasasula. Atamanyi Samasco kitegeeza Saudi Manpower Services Company. Saudi Manpower Services Company ye Samasco, nga abantu bano basangibwa Riyadh office enkulu oba offices zaabwe zisangibwa mu Riyadh ku address 326 Saudi Arabia. Then n'enamba yaabwe eri +966 583 68 65 2. That is +966 583 68 65 12. Ye Samasco. Samasco bano enkola yaabwe egamba yakagwirawo oba yagamba okola part time. Ogenda n'okola olumala ne bakusasula, ogenda n'okola olumala ne bakusasula. Bwa buli waliwo bakadaama abagamba nti zisaaka kubeera mu kiyumba. Njagala kugendanga bugenzi ne mututwala oba ne mutwala mu kibaasi ne mutugaba ne tugenda ne tukola eyo olumala ne tukomawo. Y'enkola yaabwe Manpower bwetyo bw'ekola. Twagadde n'okunoonyereza lwaki Samasco abantu bagikomplainingako. Bw'ogenda ku YouTube kuliko n'abayindi, mujja kwetegereza waliwo abayindi muwandiise mu Samasco. Abayindi abaali bakomplaininga nti Samasco teyabasasula ate olwamala ne bakanyuga wabweru. Era video yaabwe ku YouTube kweri nga n'emigugu gyabwe giri wabweru. So enkola ya Samasco eno yeetaagisa okulongoosebwamu kuba kirabika ensasula yaabwe ntono. Naye ng'ate kikwewuunyisa nti omuntu yenna kadaama sekadaama ogenda omujja mu Samasco olina okubeera ng'omaze okusasula. Osasula cash olumala ne bakuwa omuntu oyo. Kati babeera bakusasudde cash, lwaki tewalimpadde ssente zange? Gwe lwaki ssente zikuwoomera n'olowooza nti nze zinkaawirira? Nga bwe zikuwoomera nange akola ate manya nange zikola ki? Zimpoomerera. Oba nange nzaagala nga naye bw'ozaagala nange bwe nzaagala. So Samasco mwalyetereezezza kuba complaints nyingi. Bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu Samasco ensi z'enjawulo bayindi we bali awo abasajja nga bakomplaininga ekintu kyekimu, Samasco teyabasasula. Tugenda kubeera nga tweyongera okunoonyereza ku nkola ya kampani eno era tufunye omukisa omu ku bawala abakolera wansi wa kampani eno Samasco agenda tunnyonnyola obuzibu buvaawa kampani eno bw'ereeta bakadaama balyoke beekalakaase. Katuwulirize omukyalo ono. Halo nyabo. Mwami Kadama TV gye baliko kama ebala okuuma n'okituyisaamu mwaka 2020 tegubadde mwangu naye Mukama mulungi naawe ayebala okukuuma n'abawuliriza Kadama TV mwena batumidde era omwaka 2021 Mukama atukuume atuwe omukisa atukozesa atuwe amaanyi atuwe kulembere mu nsi z'Abawarabu zino ne famire zaffe azikuume. Nze Kadama TV ndi mukozi wa Samasco. Nze ndi mukozi wa Samasco ye kampuni yange. Najja ne Elfasani wa awe Bugolooyi. Naye mwami Kadama TV ekikola ekyo ekyakoleddwa tweyanziza okutubeererangawo, tweyanzeeke. Ekintu ekyagenza okutuukawo nga mu butuufu nga kisusse. Bagamba nti ennyindo bw'oginyiga nnyo n'olaba teri kivaayo n'oyongera n'oginyiga kyekolereeta omusaayi. Samasco Company bwe baba bagaba abaana tebabagabirayo bwereere. Bakasitoma basasula ssente cash. Ne we basasula katugeze omwezi gunaatera kuggwako wayitako weeks 2 katugeze kasitoma asasudde mwezi gumu wayitako weeks 2 ne bamujjukiza okyayagala omukozi nti nedda. Bw'addamu nedda awo ne bamanya bw'agamba ye ne bamugasasula olweniyowinge contract. Okitegeera kwegamba tebagalira ddala kugwa mu budde bwabwe oba ki.
naye ekisinga okutuluma ffe ate okutusasula ne luba lutalo. Mwami Kadamba TV abo boolaba kampuni ya Samasco naye bannaawe Omuwarabu si muntu mwangu. Ate abo boolaba okusasula lutalo byonna byonna abaana bye boogera biba bituufu. Basosola ne batulagirawo. Nze ngamba nga kampuni ate ekwasaganya amawanga ag'enjawulo bandibadde bakwekako okitegeera. Abafiripino we bamala contracts zaabwe baddayo mangu naye bannayuganda nedda batikako 5-2. Abafiripino esente zaabwe zituukira mu budde era teri abanja. Ba Indonesia teri abanja. Ba Ethiopia teri abanja. Naye ffe tulina okubanja era batugambira nga bwe tuli babi. Tetumanyi lwaki. Olaba gavumenti yaffe esirise n'esalawo kugulawo companies zireeta abaana. Abaana nga balajjanye nga tulajjanye n'abaana bannaffe bakadama bannaffe yonna yonna mu nsi ez'enjawulo ez'Abawarabu nga tuweereza okukaaba kwaffe nga tukubye omulanga. Naye mu byonna okugulawo kampuni kale kati ffe gundi eggwanga lyaffe Uganda bwe liba ffe katwerwaneko nga ffe kubanga balina okimanya n'omwana omuto bw'omulimba nnyo atuuka ekiseera n'akola ki n'ategeera era n'akikugamba bano abaana bakalukalu nti munaajuzi wagamba odeetera kino kituwakiriita. Kati n'olw'ensonga eyo Mwami Kadamba TV ekikolwa ekyakoleddwa okwekalakaasa kyabadde kisusse. Tebatuwuliriza, tebagala na kumanya mbu kasitoma bw'aba takuwa mmere olina okweyiya. Nga we tuwuliriza Kadamba TV ne tujjako ku magezi era bannaffe tweyanziza tweyanziike. Olina okweyiya n'omekinga sure nti sijja kukola nga siridde. Oba kamera kwera oba teriiko anajja okubuuza nti nakiridde. Nabadde sirina amaanyi agakola nga siridde. Kitegeera. N'ayomba n'asirika naye nga ngawalidde. Kati n'olw'ensonga eyo kampuni ya Samasco nawulirako mabegako abantu e Uganda baagala okujja mu Saudi nga babuuza nga bagamba kampuni konungi era twagala kugira mu kampuni ya Samasco. Era ffe bwe twabuulira ne tugamba bambi tebamanyi ekiriyo tetuganye mujje mukole. Bino bye twogera si kweyagaliza wabula twagaliza mmwe. Bwe tugamba ku ky'omusaala Mwami Kadamba TV omusaala gwe batuwa teguli yadde kwota ku ssente z'abakasitoma asasula. Emyezi 3 kasitoma n'asasula $8.5 oba 8 naye mwezi gumu gwe omukozi ow'omu kiyumba ne bakuwaako $85,000. Ate ezo $85,000 tebagala kumanya oba kasitoma yakugulidde pads oba yakuwadde ebizigo oba nedda. Bw'osanga omulungi n'akugulira nga weebaza Katonda. Bw'osanga tayagala kumanya n'akulangira n'okulangira kampuni yammwe twagiwadde ssente nnyingi. Kati oyo oba olina okwerega naye nedda. Kale ebizibu bingi biri mu kampuni ya Samasco eyo. Bingi nnyo 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 nga w'okiwulira. Naye tebaagala na kumanya ekyo. $85,000 kale kanziguleko ebyange by'okukozesa. Naye ate zimpeere mu budde. Esente ezo ze zitwongeramu amaanyi. N'ogamba guweddeko. Bannange osaba mwezi gugweko, n'osaba essaala endala bannaye nsangeyo omusaala gwange, n'osaba saala ndala nti munnaye ngusangeyo nga mujjufu. Okitegeera. Kati ogwo mulimo n'abaki? Mulimo n'abaki ogwo? Kale n'olw'ensonga eyo kampuni yaffe eyina ebizibu bingi nnyo bye tuleseeyo. Naye ekizibu eky'amaanyi nnyo 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 ekisinga mu byonna kutasasula baana. Tebatuweereza ssente tubanja. Kitegeera wamma Mwami Kadamba TV bw'oba osobola atuyamba tuyamba oyongereyo eddoboozi. Amakampuni agaleeta abaana mu Saudi Arabia galeeta abaana mu Samasco agakwasaganya n'ago ag'e Uganda kwe kuli Elfasaani awo ebigoloobi Nomande then waliwo n'endala Horeb. Bannange tubakubiriza mwogere n'eno kampuni ya Samasco bwe kiba kisoboka kubanga bwe muba temwogedde nabo nekigenda mu maaso okumala guno omwezi tujja gikuma tujja gyokya n'obwe tunaafiiramu
naye nga waakiri ffenna nga tufiiriddwa ate bo bajja tusigalawo. Tumala kusibako geeti zonna ba security bonna tujja bakwasaganya. Tujja bikuma ebizimbe, tujja bikuma. Bijja kusaanawo we baba tebatusasudde guno omwezi we gunaagwerako nga tebatuwadde ssente zaffe zonna buli mwana abanja. Kubanga kati ebigambo bwe biba tebikola, ebikolwa bivaayo. Action speaks louder than words. Ye moto yaffe kati. Kubanga bw'osirika ennyo era bagamba oli musiru. So ng'ate beerabidde oli mugezi nnyo. Ekizibu ekisooka mu kampuni ya Samasco Eriyadi kyekyo kutasasula abaana. Abamu ne babayamba ne bateerako ebitundu. Okoze omwezi guweddeko bakuwadde ekitundu. Olwo bakusasudde batono, tetuganya n'abalala babasasula. Naye tetumanyi lwaki ate abalala tebaagala basasula. Ate nga tolina kyokoze. Kubanga ng'olina omusango gw'ozizza era balina okuga nti munaaye kino n'ekyo kyabaddewo tukutema ssente mwezi ki. Okitegeera kubanga bo buli kadde babeera ku sayidi y'abakasitoma. Ffe tetulina bwogerevu. Ekizibu ekirala ekyokubiri ng'oggyeko ekyo ky'okutasasula abaana ate ne basasula mu budde. Iffe tetwagala kumanya si yaffe baaleeta korona. Epointi ya korona tebagissaawo. Ffe tebitukwatako. Bwe baba batugaba akola nga tebafaayo nti waliwo ne korona. Tukolera mu buvubi n'eddala biseera bino. Omwaka 2020 gubaddemu korona. Teri atakimanyi. Ne kati akyaliwo naye batugaba tukola. Ensonga ndala iffe tetufuddeeyo kukola katukole naye tusasule. Kitegeera baleme okuleeta pointi ya korona si yaffe abaleeta korona. Kale bandi tusibidde awantu awamu ne bagaba wakyaliwo korona. Kitegeera naye kugaba bakugaba bulungi okusasula enfukuntutalo. Bantu olugunya tebaagala mmanya tebampa mmere tebaagala manya. Kale nweyiye ebyo byonna si byamaanyi nnyo naye okusasula kiri kati kikulu mu kampuni eno nga y'ensonga enkulu ennyo ye yaviiriddeko ebyo era odiyonga we mwabirabe kyabadde kituufu nnyo. Tetumanyi kiddako naye twetegese kyonna ekiddako tukyetegekedde. Guno omwezi kagugweko nga tebatuwadde ezaffe. Batusasule ate batutikke tuddewo. Kubanga ebiri mu kontulakiti. Ebiri mu kontulakiti kampuni erina okugulira ya tikiti. Kati n'olw'ensonga eyo bonna tya munnange musooke mukwatirirwa. Mukazi wo nga bw'azaala ababo n'abakazi abalala bwe batyo bwe bazaala. Saasirako Ministry of Foreign Affairs, saasirako baana ba banno. Muwulirize omulanga gwaffe. Ffe tuli ku gulawundi. Bano abantu kyovola tebatuteekamu ekitiibwa ate nga ffe kapito. Juzi wano we baba basiba mwavaayo kampuni ze Uganda ne mwogera. Kyokka ate mwerumirirwa mwe mwekka. Mwerumirirwa abaana bagenda ku gulawundi okukola. Muli basanyufu kampuni baziguddewo zitandika okuleeta abaana esawuti naye temunana gonjola ebizibu ebifa ku baana waneeno. Kati ne weewunya baganda baffe tubasanyukirako kubanga muli bwetaavu bw'emirimu mwagala kujja akola mujje naye basooke batereze bimu ku ebyo ebizibu. Kale ebyaffe byebyo naye kampuni ya Samasco Eriyadi Saudi Arabia webanga teyeeterezezza aga Katonda ebizimbe tujja bikuma n'obwe tunaafa katufe naye nga nabo nga bafiiriddwa. Aba security tujja bakwasaganya.
Imana